kati munnange ono ng'akyali ku mission ey'okujja mbu okwogera ne bawono mukwano gwe batereze relationship yaabwe aze kulunaza atya luli twalabye enzija ye mu kitundu ekyasooka kati munnange ku luno yazze mu ngeri ya njawulo era yakonkonya omwami engeri si yakumugulira kalabo nkimanyi ojjajjaga okimanyi nga yaguze ejjaze ya Chelsea oli gye yayogeddeko n'agamba nti n'engeri gyeri birthday ye oba amugulire ejjaze ya Chelsea ejja mukolera omukulu yasanyuka n'agamba ekibanga kugulira nokisi ejjaze ya maniyu namubuuza ategedde otya nti birthday yange wulira obulimba mbumaawo omukazi wabeera n'omusajja eri mu kikolwa amanya bingi nnyo ku musajja oba mu kuyiriitira twogera ebyamasimanyi kati munaye n'ekirala mbadde ninawo akalala kaakana sikiraba nga yamala kiraba afukamidde omukazi ku luno yasaba obufumbo wiruyu malemi mwami wangi nono byamugwako ndowooza nga mmwe ebibasobera naye nga tukimanyi ono mukwano gwa ono bba wa mukwano gwe ndowooza agenza okulaba ng'ekya Mikairi teyinza kubanga nsonga emala omusajja omwesigaliza bambi mukazi wattu nannyini mukazi ali eno sori nannyini musajja bambi yagakaaba nagamba true love eruma alright katugira bate mu bulambalamba awo mbadde nkubira kubiri munda naye nga mu ngeri y'enjawulo ate in regards erika brother waffe Mr. Abudu Mawe Nkoto kulwa sister waffe munnange ate Bahani Saida ate munnange tukusabira kati nsaba ntaekawo challenge eri ba best mwenna gwali mukulaba firimu eno mu comment section nkusaba onterewo esaalayo at least buli comment oba okiteeka mu bracket simanyi naye kiteekewo nti at least quick recovery bro Mawe anti munnange abangi we bali ate abana ababiri we banakuŋŋaana Katonda naye wanaabeeranga so sala yaffe tugiteeke mundaawo mu comment section ku brother waffe buli comment gy'ogenda okuba ng'okola ku video eno olunaku olwaleero osegedde munnange osobola n'okuteekawo essaala n'omusabira mu ngeri emu oba endala naye nga butereevu tuli ku kitundu kyaffe ekyokubiri ekikazi omukazi n'ekikazikazi at the same round omusajja n'ekisajjasajja kati gw'oli ki gwamanyi kati wano we twasembyeyo okulaba munnange ku kitundu ekyabadde kisookera ddala ng'ono ye mbu yagenze n'ayogera naani ne mukazi we sorry ne bba wa mukwano gwe naye ng'ate ffe twalabye ebyabadde bimututteyo bba wa mukwano gwe ye muntu eyali nga kwegamba nga yamukuba dda mu bufunze relationship yaabwe nono mwana muwala ali mu bbulu ebadde ng'emuluma nnyo okukamala kati yafunye omukisa ono bawe yamunyiigidde mu kifo ky'okugenda okwogera naye amuzze ku sayidi ya mukwano gwe munnanga ate ye yagenze kweddiza bbaawe era ebyalo yabimuwadde ne bbaawe teyatomye yanyumiddwa twabirabye mu kitundu ekiwadde naye ne wano njagala tugjewo nti omukazi awa respect relationship ya mukwano gwe era tagirwanyisa kugwawo wabula alwana ebeere ng'egenda mu maaso oyo ye mukazi kati ekikazikazi wangi ekikazikazi kikola ono kye yakoze munne kati munnange oba gwe oli ki ndowooza weetegedde eno tugenda funa ekyokuyiga nange ngenda bakoonako bukoonyi tulyo upesa bubakoone mweze enkoona mujja kiwulira omusajja asootinga ensonga ekisajjasajja firimu egenda mu maaso kati munnange ono ng'akyali ku mission ey'okujja mbu okwogera ne bawono mukwano gwe batereze relationship yaabwe
Aze kuluna zatya luli twalabye enzija ye mu kitundu ekyasooka kati munnange kuluno yazze mu ngeri ya njawulo era yakonkonya omwami engeri si yakumugulira kalabo. Nkimanyi ojjajjaga okimanyi nga yaguze jjaze ya Chelsea oli gye yayogeddeko n'agamba nti n'engeri gy'eri birthday ye oba amugulire jjaze ya Chelsea ejja mukolera omukulu yasanyuka n'agamba ekibanga kugulira nokisi jjaze ya maniyu. Namubuuza ategedde otya nti birthday yange? Wulira obulimba mbumaawo omukazi wabeera n'omusajja eri mu kikolwa amanya bingi nnyo ku musajja oba mu kuyiriitira twogera ebyamasimanyi kati munaye n'ekirala mbadde ninawo akalala kaakana sikirabanga yamala kiraba. Afukamidde omukazi ku luno yasaba obufumbo wiruyu malemi mwami. Wangi nono byamugwako ndowooza nga mmwe ebibasobera naye nga tukimanyi ono bba wa mukwano gwe ndowooza agenza okulaba ng'ekya Mikairi teyinza kubanga nsonga emala omusajja omwesigaliza. Bambi mukazi wattu nannyini mukazi ali eno nannyini musajja bambi yagakaaba nagamba true love eruma bw'okyawanga omuntu n'aba comfortable manya yakukyawata. Ekisomu yaŋŋamba nze nali nanobadda n'omugenzi maama naŋŋamba omukazi asobola okunobewa omusajja n'amuzaalira abaana n'abaana naye nga yanobadda. Dage nze nzaalira mwana osirike gw'amanyi oba onoba onyiga next nyiga next lenze manye ekintu kimu omwana owange asigala wange. Bambi mukazi wattu true love emuluma yanywa omwenge ono mukwano gwabwe abadde family friend laba ate yajja okutaasa bamubogera ebiboogo. Omanyi n'omwenge w'ogunywa nga teweebaliridde sinakindi nga tolidde mukwano kiba kirala. Jjukira nti gwe mukudaaze ekitamiiza muleekaanyi byokyamu olw'ebyo amagezi amatono oba n'amangi nnyo ebyo byawandiikibwa engeri 2 olusooka. Bambi mukazi wattu kyamusukkako mbwagezaako kugoba stress addamu okunywa omwenge ono yagumugaana kugambye ono yali family friend waabwe kwegamba mukwano gw'oli naye nga relationship yaabwe abadde taginaako buzibu nagamba oyagala kwetoola omusajja mbutuufu omuntu atakulowooza nako yadde n'eddakiika n'emu weekola biki naawe sokola ebintu kubanga omukazi abaamusitula leka tonsitula nsobola otambula okakasa nnyo sobola otambula mbw ali soba asobola okwetambuza n'ayimuka nene enyimirire yeetaaga okukwatako n'amukwatako kati naye oba nkwatewa ndowooza tudde eno eri oba tudde eno yeeno kati yenna atwala ekiyaye kiga singa nze mukwatira ddali waggulu bwe nti nensooka nkwata emicungu egyo nenfunira awo akakisa oli kisiru olwoba ofuuse kisajjasajja kati omusajja ddala bw'ayamba takisaawo bibye ekisajjasajja ketugirabe bambi mukazi wattu omwenge gwamu wa kamera ono naye nze tazinkola numunja kujogerera nga ntunudde eri. Laba ekiri mu nnyumba bannange mukazi wattu kyamusukkako kati enkeera yagunywa ne gumusuulako naye luno olugoye si lwe yabaddemu. Omukulu tabanga yeesaafiisiza yagenda okudda eggulu n'agamba ye bannange lindako kiki kino nazze nti ate mu buliri gwe naawe wanywedde munaye ekiro wanywedde bubi nnyo ate ayayaya mukazi wattu neyejjusa ate lindako ate engoye gwe wazikyusiza walabye obwenere bwange
Ukisajja kibi nnyo. Naseka. Kyonna kye yalabye nze naawe. Ate tokiteeka mu comment section sikisangayo. Bannange sikisanga mu comment section kye yalabye. Gwe no nga batumye okissaayo. Singa sikyogeddeeko. Namugamba munnange nabadde siina kyakola okuggyako okukyusa naye kwata oli emmere. Naye omwenge guba gwakusuzeeko kera ku makya ntuuleko wano. Mukulu nedda totuulaawo. Genda tema kati. Tema. Bw'otyo oyisa abantu abakoze obulungi. Kale weebale naye tema kati ekyagala kiyisa kitya kino ize kale omusajja ebintu abikwata mpola ekisajjasajja kyekibambira banne baakyo n'agenda ng'omusajja tujja giyigirako bingi bambi mukazi wattu n'omutwe gwamuluma kubanga munnange sokugamba nti omwenge tegusolvinga bizibu guggwako kabaka bitandikirawo ebyakomye ate n'okukirawo kuba oba soba obanga atandika obutandisi kati okudde eno ati munnange baby girl abadde akubulako lwa nsonga adde bize munnange ng'ali ku bintu bya mulaavu ng'ali eri ku mukwano akeedi gye yadde bannange ndi musanyufu ku lulwo kati azeeko wa mukwano gwe omu ku mikwano gwabwe omanyi embaga yange gyolaba ebindabinda enaatera oh my god ekirala embaga yange egenda kuba mawuuno nga yemuku ekira ku bibiri mu kibuga naye tugenda kuba pate nze nkubuulira gawuni agyesunze kati yaani oba omwami oyo omwami oyo kusooka musajja mulungi nnyo tamanyi Joshi banaye mugagga tamanyi jakisi ate n'ekirala mulungi nnyo mu buliri ekyo buli mukazi kyayagala kati yaani oyo omusajja agenda okuwasa anyway his name is erinnya lye Larry. ye Hillary. Which Larry is? Oyogera ku Hillary sinabitegeera bulungi. Gwemanyi? We both know. Ono ffenna gwe tumanyi. Mukyala. Of course. Eyo gennyini. You know. Ffenna gwe tumanyi. It's Larry. Larry. Lindako. Mukazi wa bawa muno. No longer together. Nawe bali tebakyali bona yi Mukama Katonda wange. What is that? Kibuzibu ki? Okinamu obuzibu? Like a relationship therapist or something. Kiki nzo nsuubira okubeera relationship therapist. This is not right. Ndisenga gundi kyokola si kirungi. Mutufu gundi kalerekerawo obongo bano ntegeeza kimu ngende. Agabbi tegaagala gagambako. Like me proposing. Nze namukasa proposing. Si ye yamukasembo. Man's cars. Talimba ono. Ndaba alimba. See, I have overstayed my welcome. Actually, ndabika ndudde nnyo wano kanteme gundi mukwano gwange. Just trying to tell you that. Kyengenderedde sigendera kugoba jasingezaako kugamba nti no kyokola obulu si kirungi. Really? Okakasa. You are my friend. Kati wabanga oli mukwano gwange. Want me? Wandibadde onsupportinga. Okusinga ndi kale naye nkusupportinga. Kakana. Nkuwagira. Look at you. Okay. What you were trying to do. Right, adogeza akanyenye jobero inanyi kyama nkyonsinga. Adda. N'omukwano ogwoko kakanago. Kati firimu eri wano. Aliko. Obulamu bwe buti bunyuma. Nga motoka ziri awo. Ninge jenjaga motoka za bulaka zino mwana ate nga ziri tinted, Kati Tata finally ndowooza omukulu awulirizza ebigambo bya X tugambe. Finally alese tata ne mama. Mama? Ewaka mama. Papa? Tata. No. So this is now your new home. This is wano ewaka with me. we tugenda okubeera nze nammwe. My son. Mutabani wange. This your house. Eno ennyumba I yo. live here. Nnyo. Basi. Aka kayimba bakayita batya mu Luganda. Ko kansusse ko kankyusize.
Yes. It's not. Gano makasi kayumba. Thank you so much, sir. Webale kusima taata. Let's go inside. Tugende munda ndowooza. Lale. Lindako Lale. What of that girl? Oli omuwala. Beautiful girl. Kocha. Omulungi gwe wajja nayo. To show to your mother. Gwe watulange aliwa ye. Then we'll discuss about. Taata ndowooza tugende munda tuchoge. Gundi. I need to see her. Let her come. Njaga mulaba ajje wananyanirize omwana oyo namusiima. Taata ulire embeera gy'ateeka wano. He was courageous enough to your mistakes. Ovanga ku mukazi eyalina obuvumu obukugamba ensobi zo mu maaso g'abazadde bo. Oyo omukazi mwagadde muyite wano yabanyaniriza munda. Maama yogerako ne taata. Genda omuyite nze wano siva. Taata aganye okuyingira ennyumba okujjako nga ex-blender yagirimu. Maama naawe gamba taata ajje tugende mu. Omanye ekyokulwanyisa kya wano eky'omusajja ye maama. Maama ayina engeri gy'agonza kitaata n'akifukamiza buli kiro. Ekifukamira nga kigenda okwala ki? Gundi. Eninkini. Osegedde ekintu ekyo. Just hold on. Mama, can I discuss? Mama, twogeremuko naawe wali ku mabbali. Kuba kimanyi maama kyekyokulwanyisa. Taata waakapa aba akapye. Taata nga yakapye aba akapye sijja. Byonna bye mwagala nja bikuba oluku mu mutwe. Wana plan wano ku. Mama. Mama labayo. Please. Bambi. This is where I need you to be very. Wano wekwetagira mama obere conscious nnyo ng'ozitegeere. You have to talk to Papa. Yogera ne taata. Yes, you have to speak to my father. Bambi yogera ne kitange. Brenda and I are no longer together. Nze ne Brenda tetujja mambo. Chichi tinda ku mama nawe tuugana. Ne mama kyamukuba enchukwe. Is that we are no longer. Onyonyola otya mbusimanyi mbuno. How can I marry somebody who opposes what I say? Butufu mama gwe mulyo kiraba nyizo kuwasa omukazi awakanya ekirowoozo kyange. She give to me. Olowooza singa tayinza okunkola ekibi. Okay, imagine if they were villagers right there. Mama, what would they think about us? Butufu gwe kitwalemu nti singa abaddewo abannakyalo okumpi awo bandikitutte batya ku olwo olunaku. Omukazi yanswaza nnyo nate taata ayingizanga abaana bano bali kuki. Aleese ow'amagye okulutu yabaagira kati. Omulenzi asazeewo ayite maama tegeeza taata nti oli omukazi tetumwetaaga. Butuufu akitegeera ensonga zino ayingire mu nnyumba tubeere wano ffenna ajjewo obugundi bwe. Ajjewo emputuuye. Ekyo ky'omanya yapoloota maama n'apoloota maama n'apoloota maama bannaye yapoloota maama. Telling me to get married to. That is the kind of person you need as your daughter-in-law. Somebody who can even respect you. Imagine if I married her. Mbumaawe yafunye omukazi omulala asobola n'okubawa ekitiibwa okubassaamu ekitiibwa kati oli tacha ne maama akkiriza kikafuuwe bannange kale kyongamba kituufu maama buli kyenkugambye kituufu kwoyo omuwala. I'm telling you the truth. Nkugambye amazima ate njogedde na bitono tugende. Kati amagye gazze gapoloote nagambye. Taata wamputu naye amusobola ye mukazi we. Ayina ekyokulwanyisa mu Central Uganda Conference awo. We have to go inside. Agamba baby munaye tugende munda. Come a long way. Jukira tutambudde nnyo. Go in and rest. Kati munaye tugende tuwumulemuko ate nina n'ebibyo mu nnyumba empya eno. Did it? So he has finally bought you over. Ekitegeeza ava kuwenguza kulisizza enguzi kale. Forbid. Kikafuwe. Ani okumpa enguzi maama yogera naye naawe. He did not bought you. No. Nedda tampadde enguzi. I have said my own. Nze nkyogedde. Step into this house. Kyenjogedde nkimaze. Siyingira munda nga Brenda tazze wano. Oba si ekyo nzira mu kyalo. It's very unreasonable. Ne taata naawe by'oyogera. Gundi wano sivaawo okujjako nga Brenda. And I'm going back to the village. Gundi nzirayo mu kyalo. I am going back to my house. Nzirayo ku nnyumba yange eno yiyo. And for you, ate I have to choose between me and your husband. Londa konze bawo oba mutabani we. Gundi leka. Mutabani ndeka ngende wali emumbwa yange. Hichori me. Gwe ne mama nawe. The village. You are going with who? Ogenda nani tata? Even in my grave. That girl will be my daughter. Katino newe tata yalayira n'agamba newe ndiba mu ntaana.
oyo omuwala alisigala ye dota iniro oba kati wuliriza ne wano omukazi ayagalwa bazadde b'omusajja olw'empisa ze olw'amagezi ge aba ayagalwa abazadde b'omusajja kati ekikazikazi gw'oli ki taata naawe togera gundi gwendeka lalendeka lakole oyaga kunjola lale oyaga kuyola kitaawo taata naawe musigale bambi temugenda mu kyalo temudayo mukyala ajja tugende mukyala ajja banaye mugenda mutya Papa? taata nze ngenda kutambula Look for your own wife. ngenze ne mukazi wange towaka nakyogedde mulugana mu njiwa wandamula agala kutambula ajja kutambuza oba bigere kati munange wayita akabanga yaleetako noono mu kyalo neraba laba emyenyinyalo abazungu tebalinnya wano naddala omuzungu nga mufirika omufirika eyezunguwaza atama mwana ndaba obudde bumukutte kyokali mukwogera Always come around. eno wawunya bubi You have nothing to be afraid of, okay? kati bambi omusuubira genda wa mbutuufu yagambeere wano Mama, ndabayo mutabani what's really saying this? maama nga wenkugambye Back to the city. I have to go. bambi nze nina okuddayo mu kibuga nina okukola What to do in the city. bambi nina ebyokukola mu If kibuga it's money, I can add more money to what? butuufu eziba ssente ngenda kwongera endala Hillary, I don't need your money. baleseegala ssente zo neetaaga Now gwe your father is no more. okimanyi kitaawo takyaliwo kati munaye akabiseera keetooloola Here and there. taata yafa maama ali mu kyalo ayagala genda ne mutabani we kubanga tasobola kubeera wano waka yekka namugamba maama kale guma kakkana maama yamusaba namugamba wakiri okujjako nga tugenda nawe mu kibuga kati That I'll be getting married very soon. nagala munaye maama nga omanyi Take decisions. engeri gye tugenda okubeera ng'ate ngenda kuwasa omukazi oyo tulina okukkaanya Don't cry. kati kangende njogere naye omukazi wange It will be handled. Everything will be sorted out. buli kimu kijja kubeera sorted twogere naye ku nsonga z'okugenda mu kibuga omusajja yeebuuza ku mukazi we ekisajjasajja simanyi gw'oli ki Wants to come to the city with us. bebi mami ayagala agenda naffe ewa lwaki You know she's going to ne naawe make me uncomfortable. okimanyi nga tagenda tuganya kwetaayuira bulungi ali mu nnyumba nijjukira nze njagala nkuweereko wonna weetaagisa Father is no more. Who she's going naye kyokimanyi taata takyaliwo kati agenda beerawo naani It has to stay in the village now. mbutuufu asigale mu kyalo oyo maama nedda kati gwe titite mbutuufu yiye engeri yonna gyogera naye teeberezaamu bebi okimanyi mu kiyungu mu ddiiro wali wonna mukulu n'alowoozaamu nga bimukolera ebintu by'okuteeka maama mu nnyumba Okay. if I can. abadde oba yeerabidde nti waliyo okumangirako buli wamu poyinti eyo ejje mukyusa ebirowooza adde ewa nnyina You see, olaba maama namuza mu kifuba there was something very important that she pointed out to me. munange njogeddemu ne mukyala wange alina ekikulu kyaŋŋambye She's hardly ever at home. jjukira tabeera waka Always going to work. nange sibeerawo buli omu aba agenze kukola kati ogenda beera naani ewaka maama mu kibuga sigala wano oba wano bamulekedde ani nze naawe Time to see you. Eh? maama So olaba that anything that you need, gwe I'll provide. kyomanya ngenda kuwa buli kimu kye weetaaga This, gwe nkonaako bukawonyi kasimu coming back to the ne village. waŋŋamba nti nkwagala wano ngenda kuba nzigirawo igwe olimba olimba nnyo That was exactly the same way I was. ekintu kyekimu ky'oli mu kuŋŋamba era kye nakola nga nakubira essimu ne nkugamba kitaawo afa tewafaayo tokwata tewajja Picking my call. tewakwatanga masimu gange Some girl at ogenda mu kibuga ngenda kugobera back to the city. genda I can't stay here. nze sisobola kubeera ano mutabanyi I don't have anybody to stay with. mbutuufu sina muntu gwe ngenda kubeera naye onsuubira kukola ki Hello here. naye akaabyemu Hi, bambi Jimmy. It's okay. It's okay. we Mama, kaaba amannya mpulidde ng'agamba jime gather here now. So what will you tell them if they gather here? Hi, your mom. kati maama naawe towogana nnyo kati ate oyagala abantu bajje Go and pack your things. akale genda opaakinge tugende maama tabaka Thank you. kati nazaala agenda kimaki mu kibuga omukazi taba na buzibu ku nazaala we ekikazikazi gw'oli ki
If I don't have a choice, she has to come with us. Ati munaye baby mbadde sina ngeri yonna alina okujja naffe talina muntu gw'abeera naye kati njokumma ggwe oba kuki kati gentleman omusajja ono bambi akyafaayo eri ono omukyawe ex Brenda tabanga ayagala ex afuuke next we ex woli afuuka naye ebintu bizibu ex wa Josh afuuka next wa somebody okitegeera ekintu ekyo ngera nawe munaye wafuuka next wa somebody ng'ate oli ex wasa namwe mwekoze ebintu ebyo kati munaye yajja namuwoyawo is an handsome guy is a gentleman yamwebaza munange weebale kufaayo munaye nze wendi buli kaseera nja kubeerangawo tewali buzibu essanyu lyo essanyu lyange era munaye badde nekulowoozaako nga nina bye nkuleetedde okukakasa yannange Brenda just kino nkikola kulwa mukwano gwange kubanga obudujjo oli mukwano gwange ne mukwano gwange kale sina kyakola n'ekirala nina bye nkuleeteddeyo wano naye weebale nnyo weebalire ddala tewali buzibu mutuufu ndi musanyufu nnyo thank you tewali buzibu ffe bye tubikolanga basajja abanyiga obubegabega be bato yakitunula n'afuwamuko ne kumpewo mu matama nagamba kintu ekyo alabika akyagala mu next nze mwendaba kati okudde eto mu kibuga ye maama yajjira ddala mu kibuga si kulwa ng'abeera eri anamwandu wo emyaka gigenze kati ajjajjayo ajja ano ku dining omwala najja owaaye maama oli otya munange ombuuzaako ki mukadde kiki ekyo kyendaba ku mmeeza simanyi ebyo bintu byange munange sowaani onaasonyiwa munaye obutagamba just mbadde mpulira ng'enjala ennuma munange nenjira ekikopo wano nenkikola kinentabula kacyayi nzije nkanywe kati ogambye ki lindako oyingidde ekiyungu kyange ekyange mukadde wano wendi wange kati wembanga ndi wange ebiriwo mala kunsaba lukusa maama muntu mulamu neyeetonda ogw'omunaana owaitoddamu okwata ku bintu ebinkwatako nga tonsabye lukusa mukadde tereera funawo dda bino si byakya ati nga wenkugamba naye nsonyiwa maama neyeetondere omwana ow'obuwala olw'okwata obukwasi ku kikopo kati namubuuza enjala ebeekuluma nze binkwatirako wa ye talaba nsonga munaye bimukwatirako maama abanga munange enjala alina alusazi tebimukwatako kuba ye si musawo nga nkwegayire ngwambe nsonyiwa okay kati kyensobola okukola mukadde nsobola okukusonyiwa bannange muyiride cyayi kyokka nga kyayayokya ayiride nyaza wewe nfudde kati ate olaba omusajja wajja bannange kyekigenda mu maaso wano maama sorry neyefuula omulungi sorry maama kyekibadde era lemunaye teweeraliikirira wulira maama anti munange just mbadde ndi mukugira na accident neeyira maama notaba careful bwotyo maama yabyeyiridde atolowooza maama tawolereza omwana ow'obuwala tayagadde alabike bulungi maama yasoma ekintu mukwano tossaayo kikyo mubaagalana leero beevuma ebinnyo enkya ne beekomba ebyo ebinnyo bye beevumye maama ate yawolereza kawolereze talina kyeyamwogerako mu byagamba ayayayaya kino kyenkoze tola nti ndi musiraamu ayayayaya maama ate wetaaga akabonero ka Bikira Maria yakiramu ng'abadde awedde anaasoboka omwana ow'obuwala gw'omubirikiriya naye annange nina engeri gye nnyumirwa nga mbasekerera ng'ewedde nno olowooza tetugenze ku kitundu kyakusatu omukazi n'ekikazikazi efirimu gye tulaba
ate era mu ngeri y'emu ye musajja n'ekisajjasajja. Just twagala kwenoonya tugwawa awidde ebikazikazi odde bakazi awidde ebisajjasajja odde ryobasajja. Kati ffe ziriwo neyegere kumanya musajja abeera atya era mukazi abeera atya. Bwe yegere ku kikazikazi yebeera etya. Kikazikazi alina mpisa mu vudu, mukazi alina mpisa mulunzi. Kikazikazi alina amagezi munzi nga mutono, mukazi mulunzi alina amagezi nga munzi ate ng'emuteka mu nkola. Kati ne sisajja bw'atyo, sisajja tewuliriza mukazi yona, sisajja eba yes gwe. Alright, kadaye katugirabe wawegwera mu katundu ak'okubiri kugamba nti no subscribing liking avanga obadde tonnaba nenga mbaganyo ba besties myo boy video Joske. Let's meet you. Anti nagamba a video of more value wakanyanje otwale ebibyo Joske.